Mu 2019 omukulembeze w'eggwanga Yoweri Museveni yatongoza enteekateeka y'emyuga n'ekigendererwa ekyokukulaakulanya abavubuka abakola emirimu egy'enjawulo. Obuwumbi 206 bwe bwassibwa mu nteekateeka eno era nga SACCO eziwera 6 ze zaatunuulirwa okwetooloola eggwanga. Abavubuka abakola obwamakanika, abavuga boodabooda ssaako ne takisi, abakola mu butale, abatunga engoye ssaako n'abavubi be bamu ku abo abaatunuulirwa. We twogerera ng'obuwumbi 196 ze zaakagabibwa okuyita mu SACCO ez'enjawulo n'okuyita mu bukulembeze bwa zi disitulikiti, kyokka waliwo ebitandise okuyitiŋŋana nti waliwo ab'engalo empanvu abatandise okwezibika ensimbi zino era ekigendererwa kyazo ne kitatuukirira. Eno puroguramu egenda kubeera nga ziri puroguramu endala. Osanga n'omuntu n'akugamba nti twabadde twakalya ezaawa LPA ne bwe banaakola batya na zino tujja zirya. Ng'oyo mukulembeze mugundi mukozi wa gavumenti. Kampala y'emu ku disitulikiti omuli abavubuka abalinda okuganyulwa mu nsimbi zino, kyokka omubaka wa pulezidenti mu kitundu kino Hudu Hussein agamba nti waliwo ensimbi ezitandise okubulankanyizibwa okuyita mu SACCO ez'empewo. Bwe bategeera nti ba beneficiaries bafunye ssente nga bagendayo nga babasaba 10%. Ekyokubiri kizuuliddwa nti nno waliwo SACCOs ez'empewo ezikoleddwa mu zimu ku divisions. So n'olw'ensonga eyo mpisa okulabula eri bannayuganda mu Kampala naddala mu Kampala gye bentwala abalina obuvunaanyizibwa okulaba nti puroguramu eno etambula bulungi. We are watching them. Tujja bakwata. Amyuka akwira Microfinance Support Center ensimbi zino gye ziyita okutuuka ku balina okuziganyulwamu agamba nti ensonga bazimanyiko wabula nga nabo balina we bakoma bwe kituuka ku kukwata abali emabega w'ebikolwa bino. Fenga Microfinance Support Center bwe tusanga SACCO ng'erina obuzibu era twogera ne ba stakeholders abalala omuli chairperson wa task force RDC ne office ya district okuli KAO okuli ba district commercial officers ne tulaba ensonga nga webeera solved. Fenga Microfinance Support Center tetuyina authority okugamba nti no kati SACCO kubanga tekoze bwe katugigalewo. Enteekateeka eno yatandika mu 2019 esuubirwa okukomekkerezebwa ku nkomerero y'omwaka guno wabula nga ba Microfinance Support Center balowooza nti ekiseera kino kitono nnyo okugiteeka obulungi mu nkola. Kubanga okuforminga SACCOs 6,344 from August 2019 to date obudde obwo bumpi naye ekyo kikoleddwa. Saawa zino kye tuliko kati nti nno zino ze tuforminze tuziyambye tutya SACCOs okoza ssente obulungi. Kati kye tuvudde tuteekamu amaanyi ennyo mu kusomesa emyoga SACCOs ne ba leaders baabwe okukwata bulungi zino ssente ate zituuke mu bantu ate nabo zibagase. Yadde ng'akulira bonna bagaggawale ayagala wabeewo okunoonyereza ku mivuyo egyetobese mu nteekateeka eno tekimanyiddwa ssente mmeka zibulankanyiziddwa.